Atenderezwa gurumizwe okitaffe Tonda ne mama namugereka abango obwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala basindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira kwagala ndi bumu mbasindikira bumu ndi dembe mbasindikira dembe mbagombogo kyawagula erizala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusiza kubachika namwena abampuliza mbiti bya mebenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajajja ffe mbiti bya benjawulo nate kurakadde kano ke tulimu akokukisuba kwensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda munzala musa Katonda atudde munda mugwe Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu guluka weeyongere n'obulamu bwo bikozeese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tetunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri mukama waffe Ssaalongo Mukasa nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya zaabu era ng'ofulumya ekizikiza era mu kamwa. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza, yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza, yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza. Kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda. Ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era yeggwe bulamu. Manyi ebintu bino bizibu okubeera ng'okkiriza naye omwagalwa ffe tutaddeko enjuba zaffe era nga naawe okiina lwakuba nti weenyooma bwenyooma. Tewaliwo gw'osinga tewali wakusinga era tewabeerangawo yenna omusamize addaawo oba omuntu yenna azuukusiza amaanyi go n'addaawo n'akulimba nti akusinga nedda. Just tonnaba kubeera ng'ozuukusa amayengo go tonnaba kubeera nga otegeera kiki ky'oli naye nga amazima naawe otuddemu enjuba zino essatu naffe ze tuyina. Abaagalwa, amayengo mangi ebiseera ebisinga mpiikinga amayengo nga gaakajja nammwe nga mbagamba ebintu bino musobole okubeera nga mwetegekera ekibeera kijja eri obulamu bwammwe muleme kulobeera nga mulowooza nti waliwo ekikyamu. So amayengo mangi era nze gansuddeko ko wansi naye kati ngenda manyira ekikulu kunaaba munnyo kukola kyombo n'okubeera nga nsaba essaala eya kabaka bulamu n'ebisigadde okulinnyako ku ttaka kikuyamba okubeera nga ogattaganya ate ne woba ogenda okwebaka n'osaba obuyambi okuva baganda baffe mu bw'ekitangaala bajje bakuyambeko nga oli mutulo batereeze omubiri gwo gubeere bumu wamu n'amayengo ago amajja weewaawo naye nga twajja kukola kino nkimanyidde nze kubanga nze nkiyitamu okumala ebbanga ddene so nkusaba wekibeera kizze toddaawo okweriikirira nakulowooza nti waliwo ekikyamu nedda kyokola kye kituufu naye olina okusooka okumala okuyita mu mbeera eyo kubanga buli kijja n'ebyakyo mu ngeri eno guma oyite mu ekyo ky'oyitamu oleme kusirisa kyombo okikole ne woobeera oli wansi ne woobeera nga owulira nga mazima toyina maanyi gonna nkwano kola ekyombo kyekigenda okubeera nga kistabilizinga n'okutereeza chakula system oba battery system yo yonna ebeere ng'ebeera bumu wamu n'amayengo amajja weewaawo. Ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwe n'abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, ndi jjajjammwe Mukasa omukuumi ow'omuliro ogw'akakobe ow'amazzi. Abaagalwa, ndi wano okubasomesa, ndi wano okubaluŋŋamya, ndi wano okubayambako okwaniriza amayengo ag'entegeera empya. Abaagalwa, eri abo bonna abeetegese era abeeyimusizza mu mayengo gaabwe ku mitendera egya waggulu, muli kukikola mu miwaatwa egy'enjawulo. Abaagalwa, emiwaatwa egimu ku gyo giyitya ku kubeera nga mwaniriza ebirowoozo ebijja, ebirowoozo eby'enjawulo ebitali
bye mubadde tebitali bumu wamu ne bimubadde nabyo mu bulamu bwammwe obw'emabega mu ntegeera yammwe. Abaagalwa, mukadde kano ŋŋenda bbawa enkola egenda okubeera ng'ebayambako okutereeza ebirowoozo byammwe. Abaagalwa, mu ngeri eno mbasaba mukkirize emmeeme yammwe oba gye muyita mind mu lunyaanyembe okubeera nga etambula. Mu kutambula beera omulabi n'emmeeme yo eno etambula mu birowoozo byo. Mu ngeri eno laba emmeeme yo eraga wa. Naye byonna by'obeera olaba omwagalwa nkusaba oleme kweramula oba kulamula mmeeme eyo, nedda. Naye beera omulabi ku ekyo ky'obeera olaba mu kifo ky'okubeera ng'okiteekako essira. Mu ngeri eno ng'omaze okukikola weebuuze ebibuuzo bino wammanga ku nkomekkerero y'enkola eno. Ekyo kye ndaba kye njagala okubeera nga nteekako essira, we kibeera ng'ekyokuddibwamu kiri nedda, omwagalwa osobola okwebuuza ekibuuzo ekirala. Wa gye njagala okubeera nga nteeka essira okusinga awo we ntadde essira? Wandifuna ekyokuddibwamu, wandizuula nti otadde essira mu ddemeeza eryo kubanga kiva ku muze, kiva mu ngeri gye wawandiikibwamu abo abakwetolodde gy'ozze owangalira oba gy'ozze okulidde. Wandyesanga nti otadde essira ku mbeera eyo kubanga y'engeri gye wakuzibwamu, nga kino kyava ku bazadde bo, wa gye baateekanga essira. Mu ngeri eno wekkirize ggwe kennyini oleke ebikadde, wessolose mu ntegeera empya, weggyemu ebikadde byonna ebyo by'otateetaaga mukaddeko oba mu lugendo lwo. Kitegera? Mu ngeri eno w'obeera n'okutegera n'okumanya ku birowoozo byo, osobola okuggyamu ebikadde byonna mu ngeri ey'okwagala. Kino ne kikuyamba okubeera nga oyimusa entegeera yo ku mutendera oguddako, n'ogezaako okubeera ng'olondawo ekyo kyonna ky'oba otadde ky'osazeewo okubeera ng'oteekako essira buli kadde. Omwagalwa olina obusobozi okukola kino era nga buli kiseera kibaddewo, era nga kati weetegese okubeera ng'okozesa obusobozi bwo obwannaggwano, kubanga kati mukadde kano k'olimu owanirirwa amayengo agakuyimusa mu ntegeera yo ku mutendera ogwa waggulu n'obulamu obutudde mu mayengo aga waggulu. Abaagalwa, w'obeera nga weetegese okukola kino, omwagalwa, manya nti osiibudde era ogambye nti ekimala kimala okubeera nga otambulira mu mayengo ag'ensi ey'okusatu n'ey'okuna eri ekikula kyo. Kiba kitegeeza nti wekkiriza ggwe kennyini okubeera nga wessolosa eri amayengo ag'emitendera egy'ensi egya waggulu n'ebirowoozo byago n'olutuula lwabyo. Kiba kitegeeza nti wekkiriza ggwe kennyini okubeera nga wessolosa eri ejjengo ery'entegeera eyo gy'otabadde nayo mu myaka egiyise emitonotono. Abaagalwa, ffenna abatudde mu myaliro egya waggulu tuli wano okubeera nga tubayambako, tuli wano okubeera nga tubaluŋŋamya, tuli wano okubeera nga tubalaga ki ekyokkola n'ewwa ew'okulaga. Kitegeera omwagalwa? Omwagalwa, ekyo kyonna ky'obadde tekiraga kiki ky'oli ekyannamaddala, nedda. Obadde bubaezi ekyo, mu kubeera ekyo ky'osinziiramu okusobola okubeera ng'okula mu lugendo lwo, n'ofuuka mukama w'obulamu bwo
era ne kikuyamba okusobola okubeera nga oyinjiwaza obulamu bwo n'okufuuka mukama w'obulamu mu buli mbeera okusinga nga w'obadde. W'obeera mukama w'obulamu bwo ekitegeeza nti n'emmeeme eyo otandika okufuuka mukama waayo, era n'omanya kiki ky'oli, n'ofuna empulira ekuwanirira ku myaliiro gyonna gy'oba wessolosezaamu oba gy'oba okkiriza okubeera ng'oyingira. Abaagalwa, ffe abaayimusibwa tuli wano okubeera nga tubayamba, era nga tuyagala tubajjukize nti mwajja wano musobole okubeera nga mulondawo obulamu obulungi okusinga obwo bwe mubadde nabo mu bujjajja bwammwe obw'amabega. Ndi Ssaalongo Mukasa, omukuumi w'omuliro ogwa Kakobe ow'amazzi. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume.